Batabukidde Eddy Kenzo oba omuyite Edrisa Musuza amannya g'amatuufu nga bamugamba nti akisuusizza okuba ng'ate yeemulisa n'omukyala we omupya. Mugamba mutya mwenna abali ku NCK TV, weebale kubanga oli naffe, weebale kutambula naffe. Gigenda gitya gitambula gitya? Kansuubire nti buli kimu kitambula bulungi ate nga naawe gy'oli oli bulungi. Gwatanaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe, ke kaseera munnange obe ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ssaako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde byonna butereevu amawulire nja kubanga ngakutuusaako. Yes, gyavuddeko twalaba musajja mukulu Edrisa Musuza aka Eddy Kenzo, the big talent CEO wa minisita omubwati. Twamulaba baali ekitugumu mu kusiima kwa Honorable Lilian Abe, era bantu bangi nnyo abaaliyo, ne Honorable Minister Nyamutoro yaliyo. Bano nno Nyamutoro ne Honorable Minister Lilian ba mikwano nnyo, they are close friends. Era obudde obusinga otera nnyo balaba nga batambula wamu. So Eddy Kenzo being a musician era nga batera nnyo okuba nga bamuyita mu bintu ebyo ba MPs ab'enjawulo batera nnyo omuyita n'abaperformingirako. So bw'atyo this time around era yayitibwa n'abaayo. Nga w'omanyi munnange ebintu bwe babitambula bwe babigenda, Eddy Kenzo yali ku stage nga performinga omwana muwala Fiona Nyamutoro. Najja waliwo akayimba akapya ono muleereetu, era nga kigambibwa nti yakayimbira Honorable Minister nti ono ye wange, nti jangu onfumbira akawunga n'ekyennyanja, nti ewange tojja kusula kkotiya. Bw'atyo ye message eri mu kayimba omwo. Munnange aba performinga bw'atyo, Honorable Minister Nyamutoro n'amujoyininga ku stage, awo n'enduulu neeraya, bantu ne bakuba enduulu. Munnange nga w'omanyi nti ekiwoomera amatama abiri, si buli omu nti kimuwoomera. Kati munnange mu kubanga byonna enduulu yalaya, abantu ne basanyuka, abantu ne bakuba, oba nkyogere ntya, waliwo abaavuddeyo ate ne batandika okuba nga bawoninga Eddy Kenzo, era ne bamugamba okisuusizza, otutamye, ebintu bijje, simanyi jja famire yo mu ki, ojja famire yo mu public, nti temwagala advice, naye leka tukuwa advice, jja famire yo mu public, mutandise mwemulisa nnyo, mutandise okututama, biki. Jjukira ebintu by'okutama bino, omukyala Rema Namakula yabadde asinzizza nnyo okuba nga yeemulisa, era nga abawagizi be ne bamuwagira nnyo ne bagamba leka omwana yeemulise. Abagamba ebintu bino yali teyabimanyiira, tebaabimulaganga, teyabituukako, omugambo gwali mungi ogutokomoka, era bingi nnyo ebyayogerwa, bagamba muleke omwana yeemulise, muleke alage, naye ne batuuka ne bagamba nti akisuusizza, naye nga indeed omukyala Rema Namakula ye yali akisuusizza, nga kubanga ye nti waliwo engeri gye beemuwolerangamu ku stage wali, abantu ne batuuka n'okugamba nti naye kya Eddy Kenzo ndowooza si gwe mulundi ogusoose ye Eddy Kenzo okubalaba ne Nyamutoro ku stage y'emu, oba guno gulinga omulundi gwakubiri. Naye nga ekyewuunyisa kiri nti Eddy Kenzo yali asirikidde ebintu bye famire ye nga tabiteeka mu mawulire. Juzi wano bwe yavuddeyo n'aba nga abyogerako, ate era abantu ne bavaayo abasinga ne badifendinga Eddy Kenzo, ne bagamba Eddy Kenzo gwe mwogerako, yes is a public figure, naye ne Nyamutoro public figure, era talina engeri ekintu kino kigenda okuba nga kyewaliwamu, naddala nga baliwo bamuwe bati nga baperforminga, ate nga n'ekirala ekyokulala kye nsobola okugamba nti eri gye babadde oyo mukwano gwabwe nnyo Honorable Lilian, mukwano gwa famire eno, mukwano gwa Eddy Kenzo nnyo, ate mukwano gwa Nyamutoro nnyo nga wekiwulira, era beeyita ba sisters. So ndowooza
okubanga ajoininga ndowooza si kyandibadde nti kintu kikulu nnyo oba kinene nnyo kubanga nze ndowooza gwe mulundi ogusoose ate era Eddy Kenzo abadde takyogerako ate era ebbanga ddene tuzze tubiraba nti Honorable Minsanya Nyamutooro gy'atambulira Eddy Kenzo si gy'atambulira ndowooza eno gyesi yabadde nti lwakuba abadde ku mukolo gwa mukwano gwabwe ate era nga alina okuba nga ate avaayo ono yamujoyininze ne beeragako amapenzi amatintini awo ku siteegi naye tekyalese abantu abamu kye kimu era ne bavaayo nga bawanda muliro ne bagamba jja famire eyo muki mu public okisuusizza nti leka tukuwabuleko okisuusizza naye nga Eddy Kenzo si omusajja gwensobola okugamba nti ayagala nnyo okwemulisa mu public mwena nze naawe abamanyi Eddy Kenzo abamanyi Eddy Kenzo si omuntu oyo atera nnyo okwemulisa mu public in fact ebintu ebyasingira ddala okubanga Rema Namakula ndowooza beekyawa Rema Namakula ayagala nnyo ebintu by'okweraga mu public ate Eddy Kenzo muntu life yatera nnyo okubanga agitwala nnyo private tatera nnyo kuvaayo era nze ndowooza kino ekyabaddewo oba ekyaliwo ekitugumu lwakuba nti baali ku mukolo gwa mukwano gwabwe ate era nga abantu abasinga baakakimanya nti bano ababiri beeyagala gyevuddeko wano waliwo neeyateekawo ssente nambo babuleeta ekifaananyi nga ekya 5 months nga Eddy Kenzo bali ne Nyamutooro era abantu Eddy Kenzo kyabatuukako nga surprise abantu okubagamba nti okutegeera nti Eddy Kenzo beeyagala ne Nyamutooro so nze sisuubira nti abantu okuvaayo essaawa yakakati okubanga bamucriticizinga akabanga akatini mwe mukamanyidde nti Eddy Kenzo yeeyagala ne Honorable Nyamutooro sisuubira nti mutuufu abantu baba benkanya kubanga ebbanga eryo lyonna babadde wamu naye nga musajja wattu avangayo kukyogerako ne batuuka n'okuzaala omwana musajja wattu nga takyogerangako juzi wano bavuddeyo kubanga amuwerekerako kubanga soyalinga ini lwakuba abantu abamu mwali temukimanyi nti alina n'omwana era mwatandika ne mugamba nti amwagadde lwakuba oli afuuse minisita biki mpaka we yavaayo n'abagamba nti tulina n'omwana ate kati Abanayuganda twagala ki muleke omusajja yeeyagale kubanga yabagamba nti abeebaza okumusabira naye okubanga Mukama yasiima n'amuwa omuntu amutegeera ate amwagala okitegeera so ndowooza mumuleke anyumirweko akaseera akati bw'aba avuddeyo n'ayagala abalageko mu public naye kyemanyi nti yakikoze lwakuba nti babadde ku mukolo gwa mukwano gwe oyo Lilian mukwano gwabwe nnyo Honorable Lilian mukwano gwabwe nnyo nga wookiwulira they are close friends ne Honorable Nyamutooro era beeyita ba sisters so kyemmanyi nti ndowooza kyekyaviiriddeko kubanga ate eri babadde ku function mu kusanyusa bantu ate era kyensuubira nti abantu beeyo nabo babadde beetaaga okuwulira amazima era ng'alina okukibagamba nti mu butuufu ono ye mukyala wange ate era kijja kubeera kizibu nnyo lwakuba nti era Honorable Minister Nyamutooro public figure abeera nnyo mu zi function zino ate obudde obusinga by the way yagenda okubanga nga representinga senior we obudde obusinga bano ba junior be ba representinga ba senior ku mikolo egy'enjawulo so naye nga ye agezezzaako Eddy Kenzo okubanga abeera private nnyo mu life ye oba ne famire ye not until juzi wano abantu baviiriddeyo kubanga bategeera ekiri ku ground ate nno amangu ago batandise okubanga bamucriticizinga kati Abanayuganda twagala ki real Abanayuganda naye nga tufe tubagaliza birungi byereere era tusaba nti Mukama Katonda abateeremu obwangu n'embaga tugirye kubanga mwagitusuubiza nti eri mu kkuba ejja era nti ejja kubanga emenya ebitooke era ye kamwa kogera ye Honorable Minister ye kennyini yavaayo n'abanga ayogera era nga agezaako kubanga ainvitinga mikwano gye oba kubategeeza nti ssaawa yonna nti embaga ejja era yasuubiza nti ajja kubanga abayita so Eddy Kenzo muleke bambi muleke ekisaada kyatunyumirwe mwamusibako abakyala bangi n'akola kino ate avuddeyo mu lujjudde n'abanga abalaga omuntu we ate era nabwo muvuddeyo mukoze eki mumucriticizinze so tumuleke anyumirwe
kyemanyi nti ategeera amanyi kyakola era yabagamba nti ye famire ye tayagala nnyo ebeere mu mawulire naye ano ndowooza kyabaddewo nga tasobola kukyebeera era ng'alina okukola ekyo kyabadde kisoboka okuba nga oba oliawo akyogerako mu bantu gye baabadde ng'apafoominga. So ndowooza kyekyo ninga mbagamba kimu nti ate na subscribinga ke kaseera obe ng'osubscribinga ku channel yaffe ringing that notification bell sharinga olikinge saako n'okuba ng'oleka comment yo ebisigadde byonna byonna butereevu amawulire nja kubanga nga kuwasigala naffe tovaawo.